Omukulu Sheikh Umaru alangiridde olutalo agambye Chadachi agenda kusiba omukulu Dr.cephco yakavayo naye byonna ensonga enkulu kweva Dr.cephco yagamba nti omukulu Sheikh Umaru yagenda mu kikolo ekyomukwano ne mukyala we jowwie era bwatyo nasobola okumufunisa olubuto nsagala nnyo njogera nnyo bingi ngate wane ku Clarity Source to Face 6 Bwiino tumuleta videos weziri buli omu ng'ayongera okukakasa nti side ye entuufu Dr.cephco babadde bamuwadde olunaku lumu lwokka lwaweddeko Sheikh Umaru munnabinna byagamba nti agenda kumusiba byonna abiri wano njagala videos zineno zirabe ate omanye bitambula bitya kiki ekigenda maaso n'amawulire gonna gabeera wano wokka. So kyandabikira nti ddala Umaru ate nabuuza jowwie enamba ya Umaru wagijja nangamba alina mukwano gwe yali agenzeko ewa Umaru era ne bakola ekintu kyekimu n'amuwaako n'amutuma banne abalala ababiri ng'abawakusi n'asuubiza jowwie ku birthday omukulira emmotoka era n'amugamba oyinza n'otuuka wano ng'olwedde kaadi yayo eri mu kisenge wansi w'ekitanda singa simu babadde tebagikwata odiozi nze omumanyi nze sirimba siwayiriza buuza ekibuuzo pulezidenti abasajja bakukwata wekka omukazi mwagenda naye kati okimanyi mu kukwata abaali bazze okwarrestinga baali bakazi kati kambuuze nze kyembuuza bagenda naawe wekka oba ne jowwie wagenda naye bani abakutwala ku poliisi gye wafukaamirira ennyo kyenjaganza okubuuza bwe bajja bo bakwata gwe wekka weebale kubuuza kibuuzo ekyo okimanyi bantwala ku poliisi jowwie ng'ali mu nnyumba era jowwie okujja ku poliisi yajja kiro ng'abitegedde atya cephco nze munnange bwe mba nkwana nsosola ndyajjaya nti manyi bwe banoonya abakazi abalungi be neebakako oba bembeera nabo so si buno obukulembe mu bukulembe bw'olina cephco sirina kenninza kwegomba nakwezanzikako nakwegala nako cephco mmanyi bwe bakwana abakazi nina pulinti miggo abakazi abange benina toyinza nabbasongako lugalo sijja kugamba omukazi owange abakazi abange benina cephco munnange nga bampa nnamba y'akakaziko nga baŋŋamba twagala cephco wabula cephco atembeya akakazi ke bw'okakwata bw'okakubira bajja naye ne bakubba balina kigurupu balina n'obuvubuka obulala bulinga busatu batambula abantu 5 oba 6 mu kimotoka kyabwe kino kinuwe ekyavaana nga babimbuliramu nga bagamba nti kano ŋŋenda kakwata olwaleero bwebaka oyagala full figure ky'abantumye okukola nti mukolera oli pulezidenti advisor kyakubiri gyenvudde ne full figure walamwe temumanyiyo nga nkwata simu natandika okuwatisapinga n'akawala ako kwolwo olunaku lwennyini olwa Friday essaawa zaali 6 nenkateerayo hayi nekazza bikira gyebaleko zonna message nzirina ŋŋenda kuzibaleetera ŋŋenda zifulumya nga ntegeeragana bwenkakwata baŋŋamba bali bafulufiga bw'oba oyagala okukwata cephco omukwanira mukazi we ye ajja kugiraawo nga mukazi simanyi nga mukoddomiwo era n'akawala mugenda kukawulira ku message nga kwogera mu nze nzija naye ngenda kujja ne mwannyina wange nzirina nazitereka awantu wa mirundi egi obujulizi mbuyina bwa mirundi gyonna nga ntandika kuvuga kintu kyange nga nkawatisapinga nga katambula nga kajja ntuuka wali ku lawundi about esimu zonna ze nakubanga nga ntandika kuwatisapinga n'akakazi ka cephco nga kandaganga bwe kalina mwannyina waako nga kandaganga bwe kajja naye nga baŋŋamba bansabe emitwalo 3 kuba nakagamba linnya bodo nsange nateete nekagamba naye ngenda kujja nomwannyina wange sibeera waffe nina birthday simanye empuuba nekagamba tokutuka bw'oba oyina birthday nze ngenda gikolera yana onaani gwenjogera naye kwolwo lwennyini essaawa n'olunaku lwakutaano n'ennaku z'omwezi byonna vidiyo yange oba gundi yange Bwiino ngenda mubateerayo ng'akakazi kaŋŋamba nti twagala emitwalo 3 brother wange ayina emmoloka kino ekimoloka kya cephco bajje
ankwase kakazi kange kano katembeera ng'enkola ye bwe babba abasajja mbu bajje nze ngende ne mukazi wange Yosefu kaddeyo fulufiga ngambo Yosefu ko yenyini gwe twagala balina okujja naye genda okole ekyo nga nzija tukena tete nga nziramu kakubira nga kazi kagamba bale tuli kibuye ku laawundi jangu otusisinkane nga bagamba nyina meeting ngenda gamu kansoke njiveemu nkomewo bwe nkomawo nga magambo kubira jangu tusange okugundi wali ku laawundi ebusega nga tukebusega ku laawundi nga kangamba mbuka kati ne mbukubira nkubira kakaze tujja naye tulinde mu eddakiika 10 tujje tukusange naye mbagamba nze siimirira principles zange siimirira mu kifo kimu eddakiika 5 genze ewange nansana koko katujje tukusange naye nenkagamba lwaki tojja wekka owulira amagezi genkozesa okukwata cephco nenkagamba lwaki tojja wekka mwannyoko muleke olinyanga pikyojje ogenda tuukawa nate munsabe emitwalo 10 egy'amafuta nti ono mwannyinaze mulungi jijja mumala nga balinnya nga nvuga nzija waka nga nabo bujja ewaka ngiyeri abantu oba abasirikale ba full figure bakonekitinze dda nange nkonekitinga ne full figure ne bujja wala ne butuuka mu parking akakazi ne kankubira akawala ako kakazi ka cephco simanyi ayina ne kaivoni simanyi n'akalala keekaani simumanyi namannya nze sibitegeera siri ku bintu bino mbu simanyi mutunyumiza tikitoko njikuba bwomu nze kambabuulire ate kano ka cephco mukagambe kagenda kundeetera okukuba tikitoko nsobola ogikuba nengisaanyawo ne bagiggala nawo mu Uganda oyinza okuba gwe wawalambye tomutegeera ekyo si kyendiko sinnatuuka ku ekyo naye nga nsobola okukuba tikitoko nze omuntu omuseeka Umaru ne bagiggala nawo mu Uganda nkisobola nemanyi munange nga ntambula kujja nga ntuula wange nga mbandi awo nga kakazi kankubira tukkirira waneewuwo mutuuke tutuuse mu parking awo nga nsitukano na mutabani wange nga ngenda kunona akakazi nga buvaayo ne ka cephco nga bujja butuula wano mu ddiiro lyange ebifaananyi mbirina zino kamera ezange eziri ewaka ezeetoolodde zikwata ebifaananyi bya HD zikwata amaloboozi byonna ngenda bibateerayo naye nga sinnabibateerayo ngenda kumala kukwata cephco muteeke mu kaguli nyina wa cephco bw'oba okyayagala mutabani wo mu kaseera kano mugambe muwadde okutuuka enkya ssaawa 6 nga vidiyo gye bataddeyo noono sayima mujjako amawulire amukozesa ensobi okutuuka enkya ssaawa 6 ogw'emisana nga vidiyo eyo bagiggyeeyo okutuuka enkya ssaawa 6 ogw'emisana nga neetondedde okutuuka enkya ssaawa 6 cephco njagala otambule n'ebigere ebyo gy'otuuke mu maka gange wane nansana oneto ngenda kumala kukwata cephco muteeke mu kaguli nyina wa cephco bw'oba okyayagala mutabani wo mu kaseera kano mugambe muwadde okutuuka enkya ssaawa 6 nga vidiyo gye bataddeyo noono sayima mujjako amawulire amukozesa ensobi okutuuka enkya ssaawa 6 ogw'emisana nga vidiyo eyo bagiggyeeyo okutuuka enkya ssaawa 6 ogw'emisana nga neetondedde okutuuka enkya ssaawa 6 cephco njagala otambule n'ebigere ebyo gy'otuuke mu maka gange wane nansana oneetondera ebigambo by'onjogeddeko awatali ekyo cephco ngenda kukwata ensejja kulaajana nnyoko ne kitaawo bajja kulaajana mikwano gyo bajja kulaajana naye nga nkuyina nfuuwa musaayi. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda nkomyewo n'omutembeeyi waffe nabadde wano ne mbagamba nti bigambo bya kasajja ke nali saagala kwogerako kimuyita Dr.cephco oba dokito oba si dokita nze saagala kumanya. Ekyomukisa omulungi nti nze njagala nnyo okuwalampa oyo ampalampye. Bw'oba tonnaba kumpalampa si walampa naye manyi ndi musajja bya ntalo ate nga sirina kisa naye manyi nnyina empisa embi nabwe kityo kyemba nkoze bwe mba nkikoze gwe ne bw'onodde eyo n'ogamba nti akasajja kalina empisa embi mba nkikusuubiramu. Abooluganda bisimillah nangiridde olutalo nti Dr.cephco ngenda kumukwata namuwadde olw'eggulo okuva eggulo paka ssaawa 6 ajja ntuukeko wana neetondere essaawa zaweddeko 6 nga simulaba. Mpandise vidiyo eno nga bagamba abalabye ku cephco mumugambe munoonya
era abalabye ku Dr.cephco mumugambe nti tajje wange okwetonda wallahi ngenda mukwata ngenda kumukwata mu mbeera yonna ebyogerwa byogerwe naye mbagambye first of all nze sirina mpisa ebinagenda okwogerwa byonna mbisuubira era mbimanyi naye waddemu nabyogera ne mukola mutya alhamdulillah mbisuubirira mbyaniriza ate mugenda nakunda bakulu okuleka luno lwe mundabye ebigenda okukolwa seetaaga kulaba wano maama wa cephco mbwa noonya ajja kwetondera ku mutabani we tojje nnyabo era kuono jja ngenda kukwata nkuggalire seetaaga kulaba wano kitaawe wa cephco chance eyabaddewo wabadde olina okusitula mutabani wo n'omundeetera wano nanneetondera naye nga bwe mutazze bambi temujja era temujjiranga ddala seetaaga kulaba mikwano gya cephco nga muzze nti muzze okuneetondererako cephco abooluganda ndi wanjawulo mbalala muve ku biri full figure bye yamukwata bw'amala okumukwata ne mugamba ate kaakati ffe era kaakati tuli bino na biri mubirira bitya nze bwe ŋŋenda okumukwata engalo zange bwe baba ne mugenda muwulira nti Sheikh Umaru akutte cephco bwe baba byo byonna bye muteekateeka okukola temubikola temujja okuneetondera ne bwe munaayogera ebifaanana bitya mwe muddeyo kusimuza mwe mwogere byomukyasobola kyawulira nkirindiridde mujja kubikola naye nga nze nkakutte cephco ngenda kukwata nga bwe waŋŋambye nti nakwata mukazi wo ne mutwala simanyi ne musindikira obwereere bwange nga mukwana nzize mukwana ebbanga ddene era cephco nsinga okusomeddwa oli musajja musiraamu n'oluwalabu walusoma nze byensomera abantu edduwa tobimanyi alhamdulillah cephco kakati yewe kwawula omusajja n'omulenzi yessaawa eno cephco bw'oba ng'onsinga omulimu guno gwenkola nze ngenda guvaamu ssebo okuva olwaleero otuumibwe Sheikh Ismail cephco naye bwe kitaaba ekyo nze sigenda kuddamu kweyita Sheikh Umaru bw'ononnema okukwata cephco bwe mmala neokwata ebifaananyi bino byewaŋŋambye mbu nasindikira mukazi we ebifaananyi byange nga ndi bwereere nga nkwana mukazi wo okuleka olwokutaano lwe bakukwata nze olunaku ssaawa lwali lwakutaano essaawa 6 bwe natandika okuwatisapinga ne kakaziko message zonna ŋŋenda zibateerayo nempatisapinga ne kakaziko nga full figure yantumye nga njagala kukwata gwe era bwe bandagaawo mukaakano ne zino message ne bazindaga zonna mu full figure simanyi cephco abbye abasirikale ba full figure yeetenda mbu mugezi naye atembeera kakazi ke kalyamu kuba cephco talina mulimu naye nange nakimanya nti cephco talina mulimu naye ne baŋŋamba okukwata cephco ina kwana kakazi ke kati abooluganda nze ndi bulandi nnene nawanika buwanisi hayemu ku ssimu y'akakazi ka cephco mu bwenzi obukali ne kaddizaawo aitu anionodyere yenzo gweraba ku kifaananyi era biki munnange okuva ssaawa 6 zagenda okuwera ssaawa 10 nga mukazi Dr.cephco mukutte bamukwatira na wange wano mu maka gange nga kajja mukambi kamuyita mwannyina waako ng'enkola yaabwe bwe bakola ne babba abasajja cephco waŋŋambye nti mukazi waali lubuto bw'abanga ali lubuto nga lwange Dr.cephco munnange nja kukusaba nkwetondere emirundi 10 cephco bwe mbanga mukazi waali lubuto lwange ngenda kwetondera emirundi 10 kyakubiri ngenda kuwa obukadde 10 kyakusatu cephco nsaba onsiba emyaka 10 nga mukazi waali lubuto lwange naye Dr.cephco bw'obeera nga mukazi wo tali lubuto lwange egwe wagamba oyasama wagamba oyogera nnyo oli munene olina abanene mu gavumenti yennyoko era kaakati wabudde mukomela ng'owaanaawo musimanyi pulezidenti Museveni simanyi gwe ngenda kukutuka naawe cephco waŋŋambye nasindikira mukazi wo kakazi k'ebifaananyi byange nga mukwana eby'obwereere Dr.cephco nsaba oleete Bwiino oyo nsaba oleete vidiyo ezo era mbadde nsaba zitegeke zibeere kumpi kubanga ogenda ziwaayo eri ng'obujulizi kubanga nze omusango nagutaddeyo Dr.cephco bw'oleeta sigundi ezo nga oleese vidiyo zange nga yenze Sheikh Umaru nga ndi bwereere nga zisindikidde mukazi wo munnange ngenda kwetondera
emirundi 10 emirala. Dr.cephco bw'onoleeta vidiyo zange nga ndi bwerere nzisindikidde mukazi wo ngenda kukuwa obukadde 10. Dr.cephco bw'oleeta vidiyo zange nga nzisindikidde mukazi wo nga mukwana munnange ngenda nsaba nsibwe n'emyaka emirala 10. Cephco luno si luto gwe walutakudde ate mubeere eyo ne mwepankapanka nti nze nsobola nze mmalako gundi nga yamulema nze muyinza kati gwe funa kuba saba buli woosuubira obuyambi kuba nze yakukutteko munnange nakulembeza ekigambo ekikugamba nti sirina mpisa kyemba nsazeewo okukola ngenda kukikola kyemba nsazeewo okulwana nkirwana wallahi billahi tallahi ne biba naawaawaala bifaanana bitya nga mulabye vidiyo eno mbakakasa mbasaba mugambe taata wa Cephco maama wa Cephco kojja wa Cephco baganda ba Cephco mikwano gya Cephco siraba n'omu maaso gange nkozi munaanoonya kanso wange ngenda kukwata nga nkukwatira mu mateeka kubanga nze sirina gavumenti yange sirina ggwanga lyange ngenda kuvunaana nga nkuvunaanira mu mateeka naawe Cephco kyewalikoze nooyita mu mateeka bweba olabanga nina kyenakusobya naye bino bye wayasamye ogenda kunjabya onjabya gwe wampika nnemeddwa okwabibwa abantu abategeera ate olwene emmese gw'ekyenje ojja ogambe mbu ogenda kuyabyanze munze nalutankudde kompe levo Cephco oyina booziwa abalala sinze munnange katonda yampa akabiri katono nga bwe wandaba ku lwokutaano olwo lwe baakukwata kuba wali tontuukirirangako kundaba live kuolwo lwe baakukwata oba lwe nakwata lwe wajja mu maka gange munnange lwe wandabako live naye mu kasayizi ako ge wandabamu nzitowa ndowooza oba kyekyakupikise n'olowooza n'ogamba nti kogenda eri owalampa omwera mannyo wabuuse enkulukuku n'owalampa ekiswa Cephco nkubuulira ekigambo kino nakugambye nti fuulu figa kaali kasaana wawalampye muvule n'ogenda eri waggulu mu ntikko obuzibu gundi sayimo bwe yakutisse yakutte ejjirita n'akuwa osale omuvule gugwe omunene bwe guti ngati munnange wona ogukubira ekigo Cephco assalamu alaikum warahmatullah. Let me die in jail. 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 It's okay. And TikTokers, when I'm arrested again, please don't come. Don't come. Please. I know you love me so much, but don't come. You want me to say sorry to you over something that really happened, and someone is confessing that it really happened. Right now, you don't know where Jowwie is. Her life is in danger. She's no longer eating. She's living in fear. She's very, very ill. The family has intervened. She's very bad as far as health is concerned. And you want me to come out and say, Sheikh Umaru, I'm sorry for ABCD that I really don't know. Where did I lie? Did I abuse you? Did I abuse you?